surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda mukwano ndi ku Merwe kwennyini akati opposite Merwe waliwo ekikubo ekiyingira munda oba okiraba yingira munda ogenda kundaba wano Kabalaza wenyimiridde Kabalaza nga nsaze ekkubo nzina wano nkubo ndabye sinnakulaba ngenda kuyingira munda owulira okay kale kati nkulengedde kale mukwano naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze ne bwe tusaako wano okay. How are you? I'm fine. Okay. aliwo oligo tugenda naye owaki ow'omulere kale katumulindemu ndowooza tutekeko ezijjaako then endala will put in the envelope tolaba. Yes, but let's do one line so that it's organized. Kati tuli kweno tulikola white line. White. Second last. Okay. Tugenda kola surprise ya mami. Ababeera awo ne mulowooza nti bino ebintu olina bikolera only mwami na mukyala. Even your mom. Bintu bwe biti bambi bisobola omusanyusa. Mami osobola omukolera ebintu nga bino. Your mom. Your dad. Bananga abatulaba ku Star TV mutulabe wano nga tutegeka nga tuteekamu ssente tutegeka ebirabo byaffe tugenda kukola surprise ya mami abasinga mulaba ebintu nga bino mulowooza mbu balowooza mbu olina kiwa mwami olina kiwa mukyala girlfriend fiance tebamanyi nti even your mom osobola omuspoilingako once a while n'omuwa ebintu nga bino bambi n'alema birabanga ku TV. Amanya mukwano Amanya bamuyita Dorah Kemens Nalongo. Dorah Kemens Nalongo tumusanze nno wano ku mulimo ku office ye wano mu Ndeeba. She's a busy lady. Nangamba Shifah sigenda kusobola kugenda naawe ewa mami naye tukwatagane tutegeke ebintu tukole bwe tuti tubere nga ate ogenda osinkana mami wange nitugamba nti naawe yogerako eri abantu oyagala obeere nga bano abeebweru abatabaawo kobuze ku bantu tumale nga tetweyongera mami yani amanya Mami bamuyita Rebecca. Rebecca Sanyu. Lwaki mami yagadde olukola olunaku luno lubeere special kuba nkimanyi wadde tolina specific date. It's not all about nti birthday ya mami sichi nayina ensonga ze. That's why yete yataliiko nti oba alinda kino oba ninda birthday oba Christmas nedda yetaliiko ebyo ayina ensonga ze as to why akyagadde bw'atyo. Lwaki mami yagadde? Mami njagadde omusurprisinga kubanga mbeereddewo nnyo Shifah. Nze ndi Nalongo nakazala abana bange banneekinze 1 year. Abana mekinze 1 year. Nazaala ba twins ne bannongoosa ne mami wange abaddewo okuva lwe nazaala paka kati. Ekyo kintu kiri very rare abazadde fine omwana bw'azaala agende wa mami we ewaka nayo nazze n'abeerawo okuva lwe nazaala paka kati. Yalabiridde ba babies bange nze sikozesezzaako ku maid. Mami yabaddewo yabaddenga ne ba baby. In fact ba babies bwe basinga n'otegeera okusinga gwe
nabeerawo gwe nenobeera ng'otambuza emirimu gyo mbeera nga nkola kubanze era natandikira nawe natuula for just myezi mbezange netandika okukola naye mami has been there kwegamba simanyi n'ebino ndaba nga it's not enough olaba nga bitono wandyagadde ekisingawokko naye nsaba however small naye kivudde ku mutima gwange. Yes. Okay. Shifah ndi so emotional kuba bwe ntuuka okwogerera ku mami. Bw'otuuka okwogera ku mami. Mpulira nga njagala nakkaaba. Kubanga bambi awaayo kyonna for you. Bambi olina bw'otumirako. Ntumirako ku mami. Babies bange manyi bagenda kuba mugenda balaba ba twins Mason Galvina Shiba yes baba bamuyambako Hudson Roger okay mimi oba mwagaliza kayimbo oyinza mwagaliza kayimba ki mwagaliza kayimba Kapalaso mama nsonyiwa siina bingi byakuwa okay ketugenda otuuka nakaka akayimba kennyini ewa mami bingi nnyo bemugenda okulaba mu surprise eno naye naffe katulinde mubeere surprised nga muga nekino mugenda kuba mubiraba nga mubyeyongeza katutuuka ate eri mami omulungi Shifah atwaleyo obubaka ate nsaba mukama nange ansobozese nti we naaviira ewa mami ku mutima gwe nyina muleka nga akyuseemu ne bwe yabadde nga si kyekimu. Okay mikwano mwebale kubaako olunaku lwa Lwakubiri ssaawa 4 ez'ekiro n'Olwokutaano kumakya ssaawa 5 genda ku YouTube subscribe tekamu wewunyise omwagalwawo surprise your loved one obeere ng'ate olaba shows ez'enjawulo abalabe bakikoze ku Facebook likinga page yaffe obeere ng'ate olaba surprise zino bannange zitegeeza kina eri abantu baffe we appreciate people nakyonna kyosobola tubasiime twabulye we tuwulira omanyi kiri nnyo muffe abaddugavu tuba twetwala nnyo nga twegulumiza oba twetwala tutya you don't want to say thank you, you don't want to say sorry, you don't want to say I love you like twina pride oba nnyo tetwagala kubuulira abantu bwe tuba tuwulira neba naye tugamba abantu bwe tuba tuwulira omuntu kimwewuunyisa kati ne mami ayinza okuba nti abalala aga after all she's my mom noonya sente ayina okikola some people we bate bakitwala ennaku zino bamama balabenze it's rare kubanga bamama ennaku zino bagamba nze nabakuza yes tebakyalina budde nze gwe yankuliza abandi neweewaayo naleka buli kimu n'abeerawo ku babebezi naleka buli kimu ate bamaidi obalaba nabo baayonooneka tasobola kulabirira mwana bulungi nga wo teyaliiwo emirimu gyali badde gifudde n'ali bivuddeko kubanga by'abaana babiri si byangu nno n'akamu abantu babeerayo nga beegomba I want twins biki naye ba twins si kyangu naye twebaza mukama kubanga tutuusizzaawo we are 1 year and some months kati yes mwebaza nnyo kyemusabira ekisinga obukulu ffe tuli badiventi basevenikire ndowooza bamanyi yes kyenyinza obumusabira ekisinga obukulu mu nsi muno tuuka mu bwakabaka bwamugulu amiina kyensinga omuhagaliza okay mikwano katube nga tweyongerayo 0782 10 15 69 0702 56 21 57 tugenze wa mami bannange bw'ovaako ogenda kusubwa n'atanatuuka kato naye mutumidde nnyo omusembyayo abadde kakojo is my mentor okay mu byeddiini okay mikwano tweyongeddeyo wa mami mubeereeko temuvaako baagala nnyo thanks for watching bagamba nti happy new year twongere okwekuuma bannange covid gyali merry christmas bannange twagala twerabeko even next year nga tuli balamu bannange mubeereeko Shifah asimbudde okugenda ewa mami our lovely mother we are setting up from Ndeeba we tusimbudde tusimbula nga bwe mbagambye bana ekirabo kinnyumidde kino okay
bane mubeereko mugenda kusubwa. Hey, tokyusa nataliiko genda omugambe tekako Star TV olabe bagenda laga mami love. All right. Naye so surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera togendayo nnyo eri ku toto kubanga ropani katena kwate eyo kituufo soweta eyo hotelo gye natadde mu GPS. Hello? Hello? Ndi ku toto waliwo n'ekipande kiriko Ropani Hotel. Yes, omuvubuka wali muvubuka mwamutapeto. Akoze atya? Omuvubuka wali already abadde abalinzi. Kale naye gyebale kayo ono gwani? Hudson eyingira mangu tudduke. Hudson. Kale tumufunye. Naye so surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona busurprise. Hello. Hello. Kube ng'ombe tutuuse naye bonna eka bamanyi nti nno tujja Nedda bamanyi abantu bagenda waliwo ne bagambye nti mutereze bulungi waliwo bagenda okulambula ennyumba eyo. Bagenda kulambula ennyumba tebamanyi birala. Baani? Basaalongo bajja kupakinga munda gwe tuleke tupakinge munda. Kale wabagambe waliwo okitegedde bamanyi nti waliwo bajja okukola ki okulambula ennyumba eyo. Anti ono abadde agambye tupakinga ebweru kuba Saalongo bajja nabo kupakinga munda. Anti byebyo ebyennyumba okugirambula. Bamanyi nti waliwo abagenda ogigula. Kale. Yes, how are you? Oh, okay. No, we are not taking long. Okay. Kale. Naye so surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma. Let her come outside. Kale mami. Iye. Eradde mami. Sweetange. Bulungi nyabo. Kale nyabo. Naye gyebaleko. Iye. Tuze kukolera surprise. Wanji? Surprise yo. Ozani atutumye. Simanyi. Tomanyi. Simanyi. Toyina goyinza teeba nti yatutumye. Anayi simanyi. Kale katukube essimu tulabe ani atutumye okukolera surprise. Yenze Shifah okuva ku Star TV. Omuntu atutuma nti nina munange omuntu wange yankolera obirungi ne tumusurprisinga. Sanyu yandowoozaako bulungi obwenkaniza. Hello. 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 Wanji mkwano. Shifah. Wanje? Yes. Kati mami ye tamanyi ani amulowoozezzaako era tayinza kuteeba. Tayinza kuteeba muntu amukoledde surprise. Ye alimba ateebemuko.
Nalongo. Mbuno Nalongo. Noko kuba tekukyali kuteeba. Annaye kino. Abuuza Nalongo. Panenga neyanziza surprise kyeno. Abuuza surprise kyeno. Bimulange byonna Shifah byonna. Wangi. Naye nga nti soko omubuulire lwaki. Lwaki bannaye. Mama lwaki. Agifunye. Surprise ayina gy'akutte wano eno. Bino bimaze okuggwayo. Gwe muwe bubaka. Tusooka tubimalirize. Singa musose bimaliriza bulungi ne munkubira. Okay. Kale tugenda kuddira. Mami omutegedde atutumye. Babalimbye eki? Bane bwede bangamba bisimanyi biti wetegeke biki waliwo abagenyi abajja nga abagenyi babuuza abagenyi kyabo nga tebambulira ani yaani kumbe surprise nenga kisufu omuntu atutumye oyo Nalongo nga neyanziza okundoza ayina byakwebaza bingi nnyo naye katusoke twete ebirabo ebirala tuwalioko okumukeeka nda tuwagenda tusobozesa light egena bambi oba obutebe like kyonna wano tetebye obutebe bwa green baleta obutebe bwa green kiri abaana abatenga bakaabinya abaana just leta butebe kiri fine just two naye nga singa aliyo n'akameeza ntekako gundi ebintu byemani naye nga bambi mami akwagala nnyo nti webale kubaawo si bonna bamaama nti babaawo nnyo ate bwe batyo nga nsanyuse musenyiga n'omukamala naye mpulira nga awonye nga neyanziza nnyo bambi akusiima bingi anti batuuka okwogera ku mami ate amaziga gamuyitambula ate gagala kujja kubanga kimpitiriddeko kino agambye obaddewo nnyo noweewaayo wenna kamanga mulungi naye si byangu oyinza okukolerera omuntu ebirungi n'atasiima naye ate era omuntu bw'omukolera ebirungi n'asiima naawe era oddamu amaanyi n'ogamba omulundi omulala nami nabotuula wano omulala yetaaga obuyambi nja kukola nga seerekeddeeyo n'omutima gumami nobotuula awo kano bakakwatireko wano ensonga zeezo naye kabaite akameeza nange ndeteyo ku birabo ebirala tubeere nga ate tweyongera mu maaso kale naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze
Wow, tuwe ku ngalo. Obirabye mami? Bino binsuseeko bannayi. Oweda nebuuza bagamba nti waliwo abagenyi abajja biki nga simanyi. Te bannayi nga neeyanziza nnyo neeyanzeege. Nalongo nga nkoledde bikulu. Surprise kyeno. Surprise mami yakusiima. Eno piro bagambye numbers 6:24 to 26. But may you Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace. Ye mami mnange wakola bulungi. Akusiima. Yes, thank you. Obirabye mami? Are you happy? Mami osanyuse. Bagambadde sikirowoozangako bannaye kino ekintu. Tokirowoozangako? Surprise efaanana bw'eti. Kinsuseeko. Okay, agambye mami wange omwagalwa. Nkwagala nnyo mami. My best friend. You know I'm not good. I'm not good at talking, because even when I was making my interview, I failed to speak and cried. But mami, Mukama yekka akuwa omukisa. Akukuume
okusingira ddala akuma okusingira ddala akutuuse mu bwakabaka bwe. N'agamba your best mother in the whole world. And I'm so blessed to have you as my mother, my mentor, but my best friend forever. I love you, Mommy. Okay. Bannanga wetutuuse tweyanziza mami obirabye naye nga tukusanze okola ki obadde tukujja mu ffumbiro mami tukujja mu ffumbiro ogenza olaba abazze olambula ennyumba ogigula ate bayita ggwe ate bagamba bayite mami mu butuufu nambe bannaya ate kati ate nze nkwataganira ludda wana n'ennyumba gye bagenda oggula abazze oggula ennyumba ate bajja na bimuli naye mami naye nga neeyanziza osanyuse mu bimpedde nako ntera okubeera nabyo naye leero binsuseeko kale naye bannaye neesiimye nnyo neeyanziza nnyo neebaziza nnyo omukwano okufaanana bwe gutyo ogulabye nga mukwano mami mukwano mungi nnyo okusiima mulala oyinza omukolera ebirungi n'atasiima naye ate omuntu bw'omusiima nga mulamu ye mami naye n'alabako ku birungi kwebaza kw'olina mu mutima naye n'akulabako ate kiba kyanjawulo nnyo nange ensiimye surprise gyankoledde nsiimye era mukama muwenye omukisa amiina omuwulidde mami Olidde munaaye. Mami agambye pata emuguddeko wano. Saakirowooza nako bannaaye. Akabugumo kampiseemu. Nti awulira ne ssenyiga agenze. Mutuufu. Kana yanza Nalongo.
Bane plan amaziga gajja. Kyokoze kikambwe. Manyi kuva mu fumbiro nga mukolo. Na kikambwe nnyo bannaye. Eyanza bannaye ina mumwe bali kujja. Ye mami. Hello. Kati mami muwa obubaka mukwano. Obubaka bwe pamamushi. Timwagala nnyo n'ebigambo ebituufu ebyokukozesa sibiina. Naye musabira busabiza emikisa gya Mukama. Gimukuume, Mukama amuwe obulamu obulungi, amuwe kyasinga okwagala. Nga bwe nagambye Shifah fembi Mukama atutuuse mu ggulu bw'aliba akomyewo. Kyekyenyinza ogamba mamushi naye nga mwagala nnyo. Nsiima nnyo byonna byonna byakola. Kagamba n'ebyo ndaba nga tebimala. Naye nga bambi ke kakati nikensobodde akasiime n'ebirungi mmanyi bikyajja. Mukama ajja tusobozesa obituukako. Nange nsiimye nnyo. Nsiimidde ddala. Nnyo mami. Bannaye nsiimye mukwano, nsiimye. Nsiimye nnyo. Manyi era kusula ku mutima nga lufuba. Nsiimye bambi, nsiimye. Wenda mpulira Simanyi yaŋŋamba, Simanyi biki yambala kano akagoye. Ate nga Simanyi nadde njagala kweyambalira nga bwe njagadde nga bwe ndabye. Yambala kano akateeteeyi. Simanyi yambala kali akateeteeyi nga Simanyi lwaki akaŋŋamba. Nali badde nyambadde n'ebisingawo naye. Singa yambuulidde ekituufu. Nebala neeyanziza nnyo. Nnyo mami. Nalongo weebala omutima ogwo. You deserve the best, just know. Osaana n'ebisingaawo. Omuntu okumwebaza nga mulamu weebale bambi. Mukama akuwe nnyo omukisa. Amiina naawe akuwa omukisa mami. Akulabye ebirungi mu nsi muno ate ne mu ggulu ogende. Amiina. Nsiimidde ddala mukwano gwange. Kale bambi naawe Shifah, thank you so much. Ye mukwano. Webale nnyo bambi, webale kubeera muntu mulungi, webale kwogera bulungi, webale kuwaayo budde bwo. Naawe Shifah Mukama akuwa omukisa, puroguramu yagyongeremu amaanyi, otutumuke obeere w'amaanyi nnyo. Amiina. Kale mukwano tweyanzizza ffe katweyongereyo n'omukolo. Kale bambi. Kale mukwano. Thank you so much. Okay. Mami omujeeyi emikolo egyaffe mizibu nnyo. Bakubuzaabuza nti yambala kano. Okay, neno kaadi. Bana nabagambye abalaba Star TV eno si birthday si kiwabula thank you mami. Twebaza mama. Agambye a special thought to say thank you. Words cannot express what you have done for me, and I'm finding ways to show you my gratitude. I just want you to know your thoughtful ways are really appreciated. Thanks a lot. May God bless you today, tomorrow, and always. Nagamba dear mom, a mom in a million. When God was making mothers, as for us, I can see he spent a lot of time on one and saved that one for me. He made a perfect woman, compassionate and kind. What more, with more patience and affection than you could hope to find, he gave this lovely lady a heart of solid gold. And after solid gold, and after God had finished, he must have broken the mold. I am the loving mother that I am to my kids because I have a loving mother like you. I want to thank you for everything. For everything you're to me, most especially for being my mentor and closest friend. You're simply the best. Mama wange omulungi, ebigambo byokka tebiyinza kunnyonnyola kyempulira ku mutima gwange, era siina bigambo bituufu bye nnyinza kukozesa okwebaza okumbeererawo mu bulamu bwange. Nsaba ekintu kimu mu bulamu, Mukama akuwangaaze, akuseeko obukuumi
nkwagala nnyo maama wange weebale ku lw'abazzukulu b'olabirira mukama akuwe omukisa okutuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Nze muwala wo Nalongo Dikke. Maama ojabe surprise. Irabe surprise ya kabi nnyo. Tweyongedde Semakula. Tweyongeddeyo mu birabo. Batutegekere ka special request. Mugambe ka special request ke bamugambye. Mami, ebirabo tubijjamu ne balaba nti mbituusizza bulungi. Tulinawo kino ekirabo kya mami. Wajja kujjazaamu nga bwenzijjamu nga zzaamu. Mami kano ka dress ko. Ne kano ak'oku mutwe. Ye mami. Ne kano ka dress ka mami. N'ak'oku mutwe. Batugizeemu. Ng'ozzaamu. Neno dress ya mami. Neno dress ya mami. N'ak'oku mutwe. Okay. Neno gundi ya mami. N'ak'oku mutwe. Mukulu kato. Wali? Ani agenda osumulula ekitabo kya mukulu kato ku behalf ye. Mami, kakisumulule. Basumulule ekirabo kya mukulu kato. Okay, sorry. You have nails. Oh no, Miss Rebecca. Aliwa, mami. Bagamba thank you. Jaja. Mami agamba oba ki? Yongerezaawo oba kivuddeyo. Kivuddeyo mami essimu yo. Eno ya mami. Eyanko kato. Thank you mami bwe bubaka. Nange tweyanziza nnyo okuviira ddala ku ntabo y'omutima. Omwana kyatukoze kino. Kiyitiriza. Nera mukulu kato. Nga kasufu. Nange tweyanziza nnyo. Ye mami obale kukola bulungi. Obale kuwayo kyonna. Ono mami. Biri nabyo bivudde muli. Bimala awo. Eno ya mami, simu ya mami eno. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Nga kyasinga okwetaaga mami asanyuke ate era mami amanye nti tebamuteekinga for granted. Eya mami yeeno tweyongeddeyo. Nekino kirabo kya mami. Kugiremu kino kitambaala kya mami. No gomesi ya mami.
What? Tweyongerayo. Kino kitambaala kya mami. Eno gomesi ya mami. Kituufu nnyo. Kwata kano funawo kasi. Mpeesa mwegali n'emidalizo. Jango onyambeko wano. Tumuludira wali maaso. Kitwale wali eri ogirire wali. What's this on me? It's a microphone for sound, yeah? Abaana abagezi babuuza ebibuuzo. What's this on you? So kijemu live. Kyekyo wanyumye dda. Mami wanyumye dda. Kakala keeko. Okay, sinobo situlya mu box. It's okay, situlya mu box awo. Tujimulage waggulu. Put it up. Mami ekyo nakyo kirabo kyo. Juice, mixed meat, byonna, juice extractor, chopping ennyama, byonna. Amina. So ne bantikka ku kimuli kino kuliko emitwalo 5. Gyolaba wano gino giri mitwalo 5. Ye ne bantikka omuceere basmati obusawo bubiri 25 ze kilo 5. Ne sukaali ne sabbuuni box 2 entono. Ye amina. Muyita ajje tugire tusale keeke. Okay, tugenda batusala keeki yaffe. Tusobole ate okweyongerayo. Ye omukwano gwo. Ebirungi byonna bye mutuwadde, mwana byatuwadde, namwe abatambudde bye mwetise. Naye nga mami surprise yo bwetyo bwegenze. Ye era tugenda batusala keeki yaffe. Ye mami oyinayo b'otumirako? Gundi emudduseeko bambi. Mama. Sorry. It will come back. Yes. Be eating chocolate, it will come back. Mbagenda sigalawo mpaka lwenaakomawo. Okay, tugenda batusala keeki yaffe. Mami, you stand up. Tutoke tukube akayimba. Tusale then otukubire. Olusala bwe bati nga batukubira. Akambe kaliwa? Jangu Mason tusale keeki. Mason, ogambye ogenda girinda. Tugenda baba naye tusala keeki yaffe. We are celebrating our mom. Balusire tunasala. Nekiri okay kasite. Kasite ekoze. So we count from we count from 5 to 0, then we cut 5, 4,
3, 2, 1, 0. Mami linda kugenda basali abakuyimbira. Thank you so much. Mami surprise wetu YAGEENZE. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Banange tusimidde ddala. Mami bikunyumidde? Mbinyumidde. Era ng'otegedde nti bakwagala nnyo. Basiima. Nadde balina leero nnyongedde okutegeerera ddala. Okay. Okay, bannange bwe tutyo tugenda kuba tweyongerako
mwebale kubaako mwenna abadde ku Star TV mwebale kubanga mwekuumiddeko mikwano nyongero bagamba surprise nga abagalwa baffe twewunyisa abantu baffe tusiime bammami baffe mami nabo beetaaga laavu once in a while bwoba osobodde kyonna mami musiime bambi omulage nti mami nkitegeera nange gyendi eno nange ndi muzadde naye mmanyi bambi si lugendo lwangu mami okay tumirako tumire kono w'omukwano bannaye kyankoze bwe mba nsookera ddala omukyala omwami n'omukyala basaalongo nno saalongo ne saalongo godfrey muhiirwa abankoledde bino ebirungi banange tubisiimye mbisiimye nnyo nentumira omwana wange omulala omwagalwa gwenjagala ennyo mukyala kiwu banaye mwagala nnyo nsiima nnyo bonna bye bankolera tumira mutabani wange Ivan Kalibala nti mwagala nnyo era mwagaliza ebisinga tugenda mu biseera bino eby'ennaku enkulu banaye mwekuume bulungi obulamu munaye si bwakuzanyiramu ndi mu coronavirus okwambala masiki okwekuuma banaye okunaaba mu ngalo si yakuzanyira mu bulamu bwe bugagga tumira baganda bange mami Jasi mami Oliver mami Rozi n'abaana baabwe bonna ntumira ow'omukwano mwami wange omwagalwa Kato Charles nti mwagala nnyo era nsiima bannaye mu ngeri y'enjawulo nyongera okusiima Nalongo kyankoledde surprise badde nnyonyovu nnyo saabirowoozezaako bwedda baŋŋamba gamba obuntu nga simanyi naye nsiimye mukama abawe nnyo omukisa amiina fena tutwale mu Bwakabaka obumu nammwe abatambudde bannaye mbaagadde nnyo twongere okutaba oluganda n'omulundi omulala tubere mubeere nga tukole surprise zifaanana bwe ziti mukama abawe nnyo omukisa amiina tuyanza mama oba abagaliza kayimba oyinza bagaliza kayimba bagaliza ennyimba nno nze ndi mukyala mukristaayo muadventi ennyimba zenyinza okubaagaliza ye bannaye nga nnyingi waliwo oluyimba lwa ambassador of Christ lwe Rwanda eyo baluyita emirindi okay bajja kateekayo producer wanaabaga kayina video ajja katukubira emirindi y'Uwiteeka emirundi w'Iteeka emirindi egamba omusinde kitegeeza emirindi kitegeeza omusinde gwa Mukama Katonda tigubayita muliwa olina kyotongerayo meaning eyo kyetegeeza nga bannaye mbaagaliza obulamu obusinga abaana bange mwenna era mbaagaliza obuwanguzi fena mwene ensi tutuuke mu Bwakabaka amiina kale bannaye tusiimye nnyo mwenna namwe abazze nsanyuse nnyo bannaye mukama bawe nnyo omukisa bawe bye musinga okwagala amiina nsanyuse nnyo nnyo okay mami okay mikwano bwe tutyo tweyongeddeyo tweyanziza nnyo okuba nti ne leero tukyalidde omuzira waffe omwagalwa waffe ate n'abanga asanyuse tukikola wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga nange omwolezaawo Hope Shifah Nakawombe buli lwakubiri ssaawa 4 ez'ekiro genda ku YouTube subscribe share baako genda ne ku Facebook obeere ng'ate olikinga olaba show tweyanza nnyo tweyanze ge banaye bye bye